Munnange nkwebaza nnyo okwekumira ku Luganda Radio Podcast. Amannya n'eddoboozi Martin Muganzi, omwanjuzi era omutontomi wano ku Luganda Radio Podcast, nga tuli mu kusoma akatabo Zinunula Omunaku. Eno nno essuula gye tugenzeeko ssuula ya 10. Era mu ssuula eno twajjeeyo ebitundu bibiri okuva mu katabo ne tubigatta okukola essuula eno. Essuula eno yanjawulo nnyo okuva ku ssuula ziri zonna ze tubadde tuwuliriza. Era tereera, tuula, kalira, funa ekikopo kya caayi, funa ebinyeebwawo, emboozi ekirire egwe amakerenda, mwebale negattako, katusimbule tugende. Zinunula Omunaku, essuula ey'10. Essuula eno erimu ebitundu bibiri. Ekitundu ekisooka, neetegekera entalo za Pyati. Mba nkyali awo ntangaaliridde, abantu bangi ne bandaga obubonero n'emikono n'emimwa nti, genda ate olinda ki? Nange seefuula nswaswa eteeyanula nga myasa ndagaka. Bwe natuuka mu kkubo ne ndyoka ntegeera nga bwe mponedde awampi awalemekere okubuuka. Nze okulabikako eka kye kyawanula emitima gya bonna gye gyali gyewanise, kubanga bonna baalowooleza ddala nti siireme kutuukibwako kabi omwami nga bwe yali yeesaze atyo akajegere. Ku luno akawungeezi twali tunyumya n'emmeeya n'emikolo mu kayu kaffe. Meeya n'atujjukira nti, meeya, yesse nno mbadde neerabidde nti oba ko mikolo weerabidde ki? Meeya, neerabidde okutegeeza ono nga Mirembe bwe yamutumidde. So nno ate maama ng'amutumira bulijjo, nze ne neerabira. Leero ndyose ne nzijjukira. Nze kwe kubuuza nti, Mirembe ki oyo eyantumidde kwe simanyi? Mikolo n'atulika n'aseka, nnyindo yankolera nga bw'agamba nti gwe tomanyi muwala w'embuga olwala gwe wabuuza mmeeya erinnya? Nze kwe kubuuza nti, naye ddala omuntu gwe situmirangako ye antumira atya? Ekyo nno teyakiddamu, wabula ate okumbuuza obubuuza ekirala nti, mbuulira ggwe muddamu ntya? Yalaba simunyeze ng'agamba nti, nze nja kumugamba nti wamutumidde nnyo. Nali ngenda okumuwakanya nga Mikolo asulawo mboozi ndala nga baseka, nga biri babizikiza, ekyandowoozesa ne leero nti be baasooka okwetumiriza eri Mirembe nga baagala twagalane, kubanga omuwala oyo ne mmeeya nga gubasaza mu kabu, ate ng'okusinziira ku njogera ya mmeeya bulijjo yalabikanga ng'amunjagaliza. Ekitundu ekyokubiri, Nfuuka mukwano gwa Muyodi. Ebbanga nga liyiseewo ttono, emmeeme yange neesigala kulengera bulengezi ebyo ebyandiko mu maaso ng'omwami Pyati Sololo ne ku nnyanja era ne ku ntandika okusanyuka n'okukola emirimu gyange. Omuvubuka omu n'atuyigiriza okukola emitego egy'engeri ezitali zimu, ng'egy'emiriiti, egy'emmanduso, egy'obukunizo, egy'amakanda era n'emisambattaka nga totaddeeko bigu bitonotono. Era twasasira ensiko eyali etuliraanye ne tukamala. Emirundi mingi
gyatuwonyanga nnyo ku maluma. Olwali olwo twali tugenda tulambula emitego gyaffe ku ggogolo ne tulengera omuntu ku katunnumba mu nnimiro ne tugendayo okulaba ky'akola. Bwe twamusemberera ne ndaba nga ye musajja eyampolereza eri omwami. Yali yeebakidde ebiro bingi ddala nga mukadde bukuku naye ng'akyesobola. Yalina ekirevu kya lutuula ekyamukwata emba zombi kyonna ttukutuku n'enviiri ze nga zimukirako obuyira bw'ejjobyo okutukula. Amaaso gonna gaali gajjudde enkanyanya era nga gagudde n'embugubugu anti ng'alabika nga amaaso ge agayimbaddemu. Yali asomba ntungo eyalimibwa ku nkalajje y'akawaala ako ng'agiteeka mu lukanganga. Bwe twamutuukako n'atulamusa n'atubuuza kye tubadde tukola eyo mu lukakaba gye twafulumira. Ne tumunnyonnyola nga bwe tumukwasizaako ne ku mirimu gye. Nga tumaze okumulombojjolera byonna ebitufaako ne mmwebaza okumpolereza eri omwami. Bw'atyo n'ayisa omukono mu maaso obukiikakiika ng'asala entuuyo n'atunuulira enkakaba n'assa ekikkoowe n'afuuwa ekiwa ng'akizza munda era n'anneetondera nga bwe yali anneerabidde. N'atugamba nti, baana bange mutuule mbabuulire. N'atuula nga bw'akekejjana anti n'okuddiŋŋana erinnya lye nti, woo Muyodi, woo Muyodi, Muyodi oli. Nga tumaze okutuula n'atunyumiza ebifa ku mwami oyo Pyati Sololo naye nga byonna bitiisa. Yatubuulira nti omwami oyo muwalanye nnyo nti bw'akuwalana oba tonnafa taweera era nti takoma ku ggwe wekka naye nti naawe mu maka bonna abazza mu kkowe lyerimu. Nti ate waliwo olugambo olutandise okuyitaayita nti muwala we Mirembe akwagala so nga ate omuwala oyo abavubuka be yakassa si batono abawambiddwa amaaso ge. Omwami yalina gw'amwagaliza naye kale ebyo katubimma amazzi bisirike. Nze ne mutegeeza n'omuwala oyo nga bwe nali siyogerangako naye yadde okumulabako. Naye n'abinsazaamu ng'anyeenya n'omutwe nga bw'agamba nti weewaawo oyinza obutamumanya naye anti olugambo omuliro gwokya n'atagukumye. Kale kasita gukolerera mu ssubi ekkalu kitwala ebbanga nga tegunnazikira. Naawe nno lowooza erinnya lyo lyayita dda mu nsi olw'okutta empologoma. Kaakano kyenkana buli muwala akwegwanyiza olw'obuzira. Kale nno olugambo nga luno bwe lutandika ani ayinza okukugaanira? Olugambo luno oba lutuufu oba si lutuufu ekyo tekijja kulugaana kutuuka ku mwami. Osaana oyige nnyo okulwanyisa amafumu kubanga emitego gye emirala bw'oligisimatuka ogw'okulwanyisa amafumu gwe guliba nsalessale era gwe gulisalawo engoye. Mba nkyakotese omutwe kyakwogera mbuze Mikolo n'annyamba n'amubuuza nti kale atalina anaamugunjula mu kulwanyisa amafumu anaagayiga atya? Ko Muyodi n'agamba nti obanga mukisiimye munajjanga wano buli lwaggulo ye ate obanga mutoola mangu mu nnaku ntono mulibanga temubanguse mu kulwanyisa amafumu. Aba amaliriza kino mukazi we n'atuuka. Yali atunuulidde ebiro bingi era nga n'omugongo teguwese butego
mu kamwa ke nga temukyali linnyo na limu wabula olubungu. Omubiri gwe obufukunya bw'emyaka egyamuyitangako bwali bwakuuliita dda nagwo nga magumba g'olaba ganaamye. Mu lulimi lwa leero erimu ku mannya gano ndowooza lyandimuggiddemu bulungi. Lukanyala oba eryedda eryamugangatika. Amaaso ge gaali gasemberera okuzigama era ng'ayogera avuumira ate nga abumbujjamu naye nga tannawutta. Erangi ye esinga obukadde bwali buginaabudde ku mubiri gwe naye ng'alabika nga mu buwala yali mulungi. Kajingo yali amumesse enzirugavu esanyusa era ng'amugogodde bulungi naye mu kiseera kino yalabika ng'asiba byangu nga n'ebimu by'asiba bikutuka. Okusekako nno nnyazaala ng'amusaasira anti ng'olowooza nti olunaasiisiriza ng'akala ng'akenenuka bukenenusi. Erinnya lyennyini yayitibwanga kulwawo kulaba. Bwe yamala okutulamusa n'antunuulira n'agamba bba nti, olabye omwana ono bw'afaananira ddala omuzzukulu Pyati gwe yatta? Ko bba nti, nange ekifaananyi ekyo nakirabye dda. Ko nakyala nti, n'oli yali yenkanira ddala ng'ono we yattirwa, so nno singa kaakano aliko n'abaana abakulu. Nagenda okulaba ng'ebiyengeyenge bimuyunguka ne nsulika amaaso gange. Nagenda okugabbula nga ndaba asangula amaziga mu maaso. Oluvannyuma n'asitukawo n'agenda naffe ne tugenda ne Muyodi eka. Omanyi yatuwaliriza tutuukeko mu maka ge nga tetunnaddayo waffe tugalabire ddala. Akayumba ke kaali katono naye nga kayonjo. Bwe twatuuka awo ate n'atuwaniriza bujja n'atulamusa. Bwe yamala okutwaniriza n'atulaga amafumu n'engabo bye yanyaga mu ntabaalo n'ebirala ebyamuweebwanga abantu abakulu. Ebyo bye byatukkusa okutegeera nti mu biseera bye yali musajja mulwanyi nga muzira kkungwa. Twali tusiibula mukyala nnyinimu n'ategeeza ng'emmere bw'eyidde era nnyinimu n'atusaba tumale okuwooma nabo. Newankubadde nga nali saagala kulya mmere efumbiddwa wa bikaata naye olwa Muyodi okutwekubirako twakkiriza okulya nabo. Emmere yali nnungi ddala. Omukyala yeeriira ntula ezaali zimyuse nga ziriko n'amalule era n'enswa ezaali zigaayeegaayeemu. Yali ayagala okukolezaayo Muyodi ekigaaga ye n'agaana naye ku lwawo yalabika ng'awoomeddwa nnyo. Ffe twaliira bbugga nga mulimu n'ennyaga. Bwe twamala okulya ne batuwaayo omuvangata gw'obutiko n'olubatu lw'enswa tutwalireko abeeka. Ne tuddayo nga tusanyuka. Bwe twatuuka eka twasanga nnyinimu yeekabye n'atubuuza nti, mubadde muleggukidde wa? Twalaba atandise okutemereza n'okwenyinyimba n'emimwa nga gimutoobera ne tumanya ng'asunguwadde nga tumwamuka. Gye twali
twamunnyonnyolayo luvannyuma ddala ng'ettumbiizi lisse. Mwebale nnyo okwekumira ku Uganda Radio Podcast n'okwetaba mu kitundu kino eno eky'ekkumi mwe tugasse essuula 2 namba okuva mu katabo ka Zinunula Omunaku tugise mu ssuula egamba nti neetegekera entalo za Pyati, ate ne tugattako n'essuula awo egamba nti Nfuuka mukwano gwa Muyodi. Nga nze ndowooza tutandise okulaba eno bw'ebeera firimu kati etandise ebyempologoma biveeko, firimu entandise tulaba Pyati omukulu w'ekyalo, ate Muyodi naye ayingiddewo atulaga ati ebintu ebimu ebitali bituufu Pyati byakola ku kyalo. Ate kati makkati awo bambi Zinunula ate weyeesanze waliwo waneeni kyana kiwala ate kimumatira ate teryakwatako ekyo kyana kiwala kubanga kyana kiwala kya mukungu kwegamba gye togenda maaso eyo nange simanyi naye bwe nkubamu obufaananyi ndabanga maaso eyo tugenda kubeera nga tunyumirwa ddala mwana Zinunula agenda alina Mukwano bamwagaliza meeya, ate meeya naye ayingiddewo awo, ate tulaba waawo mikolo nga bulijjo yabeerawo kumamu muliro mukitegeera ye yateekamu omuliro wali yakumiramu ddala omuliro. So ekitundu kino eno kirina engeri kiri mu tutegeka ebigenda okuddirira mu maaso awo, ate ebigenda okutunyumira ennyo mu katabo kano eno Zinunula Omunaku. Weebale nnyo okubeera naffe, tujja kuba tuddamu tukwatagane ku kitundu eky'11. Mubeere bulungi, mweraba. Ssaabasajja Kabaka awangaale.